Okay, nkwaniriza nnyo webale kutulaba. Webale kwekumira ku mukutu. Atanaba subscribinga genda yo subscribing. Kijaba kikulu nnyo kubanga okimanyi oba toliyo tetusobola kubeerawo kubanga nagamba gwe mukama wange. Gwe bosi wange. Sebo bosazeewo mbeerawo. Basazeewo nga siriiwo era sijja kubeerawo. Kale kikulu nnyo. Ngenda kwogera ku owekitiibwa Honorable Peter Sematimba. Peter Sematimba gwe ngenda okwogerako enkya ya leero. Mwasuze mutya, muli mutya, musibye mutya abali Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Doha, Turkey, USA, yonna munsi yonna kasobera nga ofisi za wakaddeko nondaba. Oli otya? Abali wano mu Uganda bannayuganda bannange nammwe mbabuuzaako mmwe bali kutulaba ennaku zino data muzibu nnyo. Omuntu abeera mukwano gw'okuteekako data n'abeera nga akulaba n'agamba kamala okulaba ku bifa mu nsoba kandabe ku channel yange eno Big Brother Uganda. Peter Sematimba, Honorable Member of Parliament wa Busiro, era nga mwami ono alina ebitiibwa bingi nnyo. Pastor, is a pastor, Peter Sematimba. Ngenda munoonya. Wiki ewedde yali omu ku bavuddeyo. Yes. Yali weekend eyo ewedde lwali Lwakutaano. Yali omu ku bavaayo ne badduukirira bannayuganda. Wabula ate ye alina kye yaleese ekyenjawulo. Yawadde ebintu ebyenjawulo, buwunga, bijanjaalo, muceere n'ebintu ebyenjawulo. Ninge yalabye ne blanket biki ebyo ebintu ebyenjawulo. Naye yavuddeyo n'agamba nga mbagenda okukola ekyenjawulo Peter Sematimba nti agenda kuyisaawo weeks 2, yagambye 2 atwale 3 atwale 3 atwale mpaka nga amazeeyo ebyalo mu kitundu gyakiikirira. Oyo Peter Sematimba. Peter Sematimba muwagizi wa NRM. Sematimba yafugako Lubaga. Yaliko LC3 Lubaga. Ebyobufuzi bwe azza bizimba mpola mpola. Munnamawulire omutendeke. Naye nga twamumanyira nnyo ku CBS FM kubanga be bamu abasajja enwaŋŋuli tugambe ba pioneer kubanga be basajja abo waliwo omusajja yali avuga ne mmotoka z'empaka so yamala n'agenda n'akolako ku Super FM. Naye yakolako ku CBS. Naye nga be bamu abo zit Rastarob. Yes. Rastarob, Peter Sematimba, omugenzi Mulindwa Muwonge, abantu abajja ne abatandika Katolu Bwama, ba Abe Mukiibi, CBS abasinga twabamanyira ku CBS. Naye CBS eri etali eno kubeno kati mulimu emijiji mingi nnyo gye mutamanyi eyo. So Peter Sematimba kariya ye ey'amawulire atandikira ddala okukola awo. Naye nga yali muzannyiwa era musajja mutetenkanya ali nnyo mu music industry, entertainment industry we tuyinza okiyita kubanga amanyi omwami gwe bayita Alex Mukulu. Kaleekezi akola kaleekezi oyo babakola ku radio Simba yeyo regime eyo ndozo girabe gye myaka gyedda. So Peter atandika ku CBS najja awo n'omugenzi Mulindwa Muwonge awo nga bakabinyonyonyonyonyonyo ne bajja ne batandika kaawo ne balina ne bagenda nga batambula nonti ati Luyebwe yavaayo n'akola radio station yeyiye gye bayita Super FM. Awo ava n'ayingira ebyobufuzi. Yatandikira ku bwero C3 Lubaga division
era n'awangula. Ye musajja yasooka oleeta obubadi wano n'akuba campaign ng'abukubira mu tractor Peter Sematimba. Olaba kino ekinankani ekyo egyo emyaka awo oba yali 2 emeka naye nga bwe yali yeesimbyewo yasooka oleeta ekyo ekintu abantu ne batandika okikoppa campaign n'aziteekamu obubadi bungi nnyo n'awangula. Peter Sematimba ebyobufuzi abigendera ddala era waliwo akalulu akaaliwo ku bwa Kampala mayor kuba mayorship nga Ragadi yali wa NRM ne Peter Sematimba waliwo omulala awo ne waliwo n'omulala awo ne beesimbawo. Peter Sematimba yeesimbawo ko ku bwa mayor ne bamulya. Tegedde. Peter Sematimba avaayo alumba Busiro yesimba ku bwa MP. Wesimba ku bwa MP n'alya. Era yagira mu kibiina kya NRM. Wesimba ku bwa MP n'alya. So ne tutambula naye mpola mpola. Ajja akoledde abantu be Busiro by the way. Ate si ba Busiro bokka ayina ebintu byagabagabo mu Lubaga ayina ebintu byakoze Peter Sematimba. Pastor webale nnyo webali ddala by the way oyinza okusinzira byenoonyerezaako ebitonotono oyina ebintu byokoze ate nga wadde si bya Busiro nga si bantu ba Busiro naye bano bintu nkoko simanyi oyambye biki oweredde abaana ayina n'ekibiina ekiwerera abaana bamulekwa ngayo Peter Sematimba. Kale nzize kunyumiza ku mboozi yonna yeetololera ku kya Kisenyiga nti yavaayo avuddeyo neyegatta ku bantu abatonotono abavuddeyo ate okulwanyisa Kisenyiga nga bayita mu kugaba emmere ebintu ebyenjawulo sukaali buwunga bijanjaalo ebikozesebwa sabbuuni biki. Ne Peter Sematimba yavuddeyo lwali lunaku lwa kutaano wiiki ewedde n'avaayo neyeeyongera kwabo abamu abagabye ebintu mu lockdown eno gye tulimu. Ebintu bingi nnyo bye yayogeddeko kyova olaba naye nkusuubiza ne nkugamba nti katusabe inshallah tugenda kubaako n'engeri gye tutenkanyaamu tumuleete mu studios zaffe oba tumukyaze asobole okubeera ng'agezaako okutunnyonnyola atunnyonnyole otegeera nkimanyi asobola okutunnyonnyola ebintu ebyenjawulo naye tugenda gezaako okumukyaza. Peter Sematimba yagambye eggulo nti yabadde agezaako kwogera ku nsonga by the way yayogera ku nsonga ya Gashumba ya Sheila Gashumba yajogerako omanye engeri gyali munnamawulire ebintu ali concerned yayogeddeko ku kya 50K omanye omuwala oyo yavaayo ko emabegaawo nakuwa eggulire negamba yavaayo ko n'agamba akoyo okolera emitwalo 5 kagenda akolera ebintu bye ebirala bijaba bimuyambako. Uganda tulina eddembe okola kyoyagala naye kati osanga ng'ebulaaya ng'eyo basobola okukuwa obwabira kampuni esobola omuwawaabira naye kyonna kyekiri yagezezaako okubaako n'ebintu byakwasaganya n'agamba nti 5,000 sigikolera naye nze kanfuba olaba nti ngenda nsobola okweriisa asobola okwebezaawo. Olutalo terwakomaawo lwali lunene nnyo ne luyingiramu ne taata we mwami Frank Gashumba era naye n'ayingira mu lutalo olwo n'agezaako okunnyonnyola ebintu bingi nnyo bye yagezaako okunnyonnyola of course mwabiraba so ne bijja nga bigenda kusika muguwa ogw'enjawulo. Bangi bavaawo ne bakomentinga ku Twitter y'omukyalo oyo eya 50K engeri gye yajogerawo kati n'ennaku zino yafuuse na ngombo #teekako 50K. Kale abantu bangi bavuddeyo bazze bannyonnyola era nga boogera ku bintu ebyo
ngeri gye kiwulikikamu engeri gye yakyaddressingamu omukyalo oyo. Ne Peter Ssematimba naye yakyogeddeko era naawe endowooza ye n'agamba nti abantu bakoleranga emitwalo 3 oba 2 naye olina n'omukisa kyemitwalo 5 gw'obadde ogifuna ezo ssente nnyingi nnyo. Oyo yabadde Honorable Peter Ssematimba yabadde agezaako kukuza bubaka ew'omuwala oli ono Sheila Gashumba. So n'agezaako omugamba nti abantu essente ze bakolera ezo obadde okolera ssente nnyingi nnyo okubeera nga gwe osobola okukola n'ofuna emitwalo 5 okitegeera, naye wali abakola ng'afuna emitwalo 2 mu wiiki. Mwami Pastor Peter Ssematimba bw'ati bwe yagezaako otegeeza emboozi yabadde mpanvu nnyo naye olwakadde tetwagezezaako kukola ki nga twagala tumubaleetere abeere live buli kimu kisobola okubeera nga ate kitegerekeka bulungi. Kitegedde kale ye emboozi ya Mwami Peter Ssematimba, naye ng'ekikulu kya byonna yatodde n'agabira abo abatasobola. Yaye yagenze ku Office of the Prime Minister n'atwalayo obuyambi bwe nga we bwabadde n'abutwalayo n'agamba bino bye byange, wabula ate n'asuubiza n'agamba ngenda kwongera mbawe nyongere mbawe mpaka ng'amazeeyo abantu buba abantu ng'abantu awulira ali satisfied muli nti abantu be bafunye emmere okusinga baakiikirira ab'ebusiro mwebale mwalonda omubaka bw'atyo bwe yategeezezza. Webale nnyo bali ddala Honorable Peter Ssematimba kubanga wayambye abantu, kubanga oli omu ku baavuddeyo. Toyina nnyo ekitono ky'oyina wagambye nti leka nkiwe. Yogera omwami ono kino si kyekyalo kye, ekyalo kye kiri mu Los Angeles mu USA. Mwababeereyo ne mulowooza nti ekyalo kyo n'ogamba ekyalo hanze embeera Kampala ekyalo kiri Nakaseke. Omukulu w'ekyalo kibeera USA Los Angeles, kyekyalo kye enaali ku kyeyo yajja kukola. Otegedde era yategeeza abantu be bali bulungi, mukyala n'abaana bali bulungi, tebalina tabbu eri mu kyalo mu Los Angeles mu America. Otegedde so yeye embeera bwetyo bwe yabadde. Nkwagala nnyo, weebale ddala. Mbadde nzize kwebazaako ku Honorable Peter Ssematimba naye mwebalizeeko wampozi n'abawagizi kuba alina abantu abamugoberera bangi nnyo, ebintu bingi ebizze bibeerawo. Weebale nnyo, weebale ddala munywanyi kutugoberera. Genda osubscribinge oba tonnaba, nkwegayiridde taata. Maama tolaba bulabi, genda osubscribinge bw'oba nga tonnaba kusubscribinga, so that bw'emba ataddeyo eggulire wano eno ng'ate osobola okuba nga gwe osooka oddiraba. Okitegeera muganda wange, kiba kikola nnyo amakulu. Weebale nnyo, weebale ddala. Tojjanga okwo. Diglo Jamal ge mannya. Mukama Katonda akunkuumire.